Gwe ddala olowooza nti nze nafiibwako mbwa? Nannyini wooteeri oyo kale aleme okunneegomba? Ko Sisenti nedda. Ko Bukirwa nno ndeka ndye. Ng'olwo baseka. Olwo Sise kwe kubuuza Bukirwa nti mwattu maaso. Ndowooza kino kye nandisoose n'okukubuuza. Lwaki obwedda abantu bantunuulira nnyo? Ko Bukirwa nti anti oli mulungi. Ko Sisenti lwaki abasajja obwedda bakuzza ebbali ate ne bakukuba obwamanga bwe bantunuulira? Ko Bukirwa nti anti obwedda bakwegomba, kale nga baagala kukukwana. Ko Sisenti bwe banneegomba batuma ggwe? Ko Bukirwa nti kibi? Naye Bukirwa bwe yaddamu Sise bw'atyo, mazima Sise yali aseka, ng'olwo tezikyajja, wazira okumala gasinika, kuba tiyayagala kulaga munne nti kimukoonye. Yeegumya okulaba nti takyuka nnyo. Sise yasirika n'alowooza ky'abaakola, ddala nga takiraba. Kyokka munne yamulaba mangu n'amubuuza nti mukwano si banno obadde ki? Nga ndaba toli mu mbeera nnungi. Ko Sisenti nedda, eno y'embeera eyange. Ko Bukirwa nti nnyabo tonkisa, nze nkulabye. Oba kale waliwo omulenzi akulidde omutima ku abo boolabye mbuulira nkusalire ku magezi. Olwo Sise kwe kwezzaamu amaanyi n'endasi n'akandula ne ku ddoboozi nti bambi ndi bulungi. Ko Bukirwa nti kale gw'ogira onkisa olimbuulira edda. Naye nze ntuusa obubaka nti bangi bakutumidde era bakwagala nnyo, nti olabika bulungi era bakwegombye. Kati kiri gy'oli okulondako gw'onoosiima. Kale tujja kubyongerako enkya, genda osome n'akadde kavuze. Ko Sisenti kale bambi. Nga Bukirwa alese Sise, ye n'agenda ku misomo gye, ne Sise yatambula ng'agenda ku gigye. Kyokka Sise ng'atuuse eka, ddala yali akola nnyo, teyafuna na bbanga kulowooza nnyo ku munne. Naye ng'agalamidde ku buliri bwe mbu yeebake, otulo twamubula. N'atandika okulowooza ku bintu bya munne Bukirwa byonna kye bitegeeza. Yabuuza lwaki mu ssomero lyonna alonzeeyo ye okuba mukwano gwe. Sise yeepima emyaka gye yalina n'egya Bukirwa, nga ddala Bukirwa akubira wala Sise. Ate nga Bukirwa asoma kya 7, so nga Sise wa kya 6. Wamma Sise yeebuuza ky'abaakola, naddala omukwano gwabwe guleme kugenda mu maaso, ne kimubula kuba ye Bukirwa yali amwekutte. Mukazi wattu yagamba nti oba gye baali balidde emmere nga gaali magezi ga Bukirwa, nakwetumiikiriza n'alyoka amutwala amugabe, oba nga bo be baali bamutumye omuwala. Nera nkugambye nga mwana muwala by'asanga byaluwolereza munne, okutuusa lwe yasalawo obutaddira kutambula wadde okubeera ne Bukirwa. N'otulo nno nga bwe tutamanya alirira nnyina, twamubba bambi ne yeebakira mu birowoozo enkuyanja bityo, era yagenda okukuba ekisisimuka nga n'obudde bukedde. Tuula tusome mwoli, tuli katabo Amaggwa n'Emitego mu buvubuka akawandiikibwa Ruth N. Kaboggoza. Tukasomera nno ddala, essula gye tuliko ya 3, egamba nti essomero mu kutogomo. Sise okugenda okwessa bw'ati ku ssomero nga ne kabiite we agobye bumale. Yamwejagirako nnyo okulaga nti asanyuse, kyokka nga Sise tammuka. Okutuusa lwe yamubuuza nti owange Sise oli mulwadde? Nga toli mu mbeera ye eya bulijjo. Ko Sise nti munnange nkubuulira ki? Ate ggulo olwatuuse eka nga bantuuza mu bigambo kubitebya. Ekyaddiridde ogamba si kunvuma, ekyasembyeyo si kukubwa. Kati nno ne bwondabira wano nkyali muntu, ndeka n'okundeka mukadde wange. Ndeka ngende mu kibiina ntuule ate nze ng'omunaku naakola ki? Nga bw'akaba nno munnange yatandulula ebigere ng'ayolekedde eridda mu kibiina mw'asomera. Munne yeewuunya era yawuniikirira ng'awulidde ebigambo ebyo. Yamuwooyawooya asirike era amubuulire n'entabwe oba kanaaluzaali yavuddeko ebyo byonna, anti oboolyawo anaamuwa ku magezi. Ko Sise nti munnange eggulo walabye bwe twabadde fembi olunaku lwonna, naye olwazzeeka nga bampita kumbuuza lwaki ku ssomero obwedda ndi n'emikwano ate bo gye batamanyi.
Mbu bo tebaagala kulaba ng'omwana waabwe alina omuntu yenna kaabe ku ssomero oba mu kkubo okuggyako mpozzi nga muganda we, ate naye okuba naye bw'ateekwa kuba ng'amugamba byakusoma. Bukirwa munnange nga yeewuunya era ng'atya okukamala. Ko Cissy nti nnyabo nga bambuuza nti kale oba weegaana emmere wagiriddewa? Si mu woteeri, kale ensimbi waziggyawa? Leero bwe baatuuse ku ekyo mbu nga njagala kulaluka ng'ate nkyali mwana muto. Mukwano maaso nkubuulira kye nalabye si kyabanga ne kye nasaseewo kyakubeeranga mu kibiina nga nsoma. Gwe ate bwe bananzija mu ssomero naalaba sifiiriddwa, nja kuba nfiiriddwa. Munnange weeraba, naye kale ombuuzangako bubuuza oba jjambo yokka nga biggwa. Nga Cissy ayingira nga ne Bukirwa naye alalambala agenda gy'asomera, kyokka nga byalowooza bambi bikirako obugulu bw'eggongolo. Ye munnaffe Cissy ng'asekera mu kikonde nakwewuunya jjajje mwami wa Kayima oyo. Cissy nno yali mukaba nga kutukubanga yeyogeranga sebaakaaba ng'era alabika nti muntu alumiddwa nnyo. Bambi munne nakkiriza ebyamugambibwa byonna. Okuva olwo omukwano ogwali guzze gubimba ne gukka omulundi gumu bwe guti. Era ekyandibadde ng'emboozi ng'omu abuuzaako ku munne naye ejjambo gye baateranga okukozesa. Cissy yasoma n'amalako omwaka ogwo nga naye ayise mu bizibu bingi nnyo, anti bwe yagendanga akula ng'ate yeeyongera kulonjiwa. Gye yakoma okulonjiwa n'abantu gye baakoma okumulaba amangu, naddala abalenzi bamuteekunya baamulengeranga mangu, era n'abamu abanonooza enjogera egamba nti ettutu lifumita likyali tto baayanguwa mangu okumweyanjulira n'okumubuulira ku bizibu byabwe mbw'oba asobola abayambe. Nga Cissy atandise okumeggana n'omwaka gwe ogwali gusembayo mu bibiina bye ebya wansi, yafuna ebirungi n'ebibi nkumu nnyo, nange omuwandiisi bye siyinza kuwandiika ne mbimalayo. Cissy yayagalwa nnyo mu njagalwa naye eyamwesiimisa, naye ate n'ayagalwa mu njagalwa endala kyokka bambi ye gy'ataasiima. Cissy yawalanwa n'ennyindo n'esiibuuka, yayogerwako naye n'akitegeera. Baatuntuza oli naye n'awuliramu omusera, anti ng'atuntuzibweko ate ne ku ssomero. Enta bwe yali bw'eti. Ku lulwe nga Cissy ddala yali mwana wa mpisa nnungi nnyo, naye bambi oli bw'akukyawa ne bw'okola ebirungi alaba nga kibi. Omwaka ogwo Cissy yalazza ebbeere ku kifuba, yatandika okweyonja ennyo, kazi bambi akeetyabira akalimu obuwuka. Abasomesa bonna Cissy yabaganza n'akamala, abakyala n'abaami. Waliwo omusomesa yayitibwanga Mpiso teyeesigamwa, nga naye balisalako ne bamuyita Mpiso. Mu basomesa ye yasooka okulabiriza Cissy era n'okumanya nti yali akuze. Omusomesa oyo yayagala nnyo Cissy, ye Cissy nga temanyi nti oba mulimu ekigendererwa ekirala. Wasita yagenda okulaba ng'amulonze okuba omukulu mu kibiina gwe bayita monita. Takomye ku ekyo, amusabye agambe abakulu nti oba bakkiriza asigale ng'ewuwe akawungeezi nga bavuddemu bw'asobole okumusomesa okubala ate n'Olungereza. Mukazi wattu bwe yagamba abeewaabwe nti asigalengayo ng'asoma, bo ne bakomba kwerima nga bwe bamujjukiza nti okuddayo ku ssomero atuule, mbu alinawo owoololeewe anaamukoleranga emirimu. Olwo nno ebyo ne bifa. Mpisa ekyo tekyamuterebula, nayiye amagezi amalala ga kumuwa bintu abikolerengeeka asobole okubikeberanga mu ssaawa z'amalya g'ebyemisana. Yamutegeeza nti ajjanga kumukebererangaka era nti naye gy'anaalyanga teyeeraliikirira.